bibino ebyama kuba Ghetto Kids. Martha Mukisa agambye tatidde ku lwaki. Nyongera okwebaza gwe eyekomera ku Jika Media nkugamba nti ate gwe ogenda kutambula n'okumanya anti gwe atanaba kuba subscribing genda maaso osubscribing liking ogende mu comment section ate obeeko kyontegeeza. Sigenda kuba nga ate mbalwisa ngenda kutandika ate n'abaana baffe abo ba Ghetto Kids. Jjukira bano bakyali mu masanyo mangi era nga ebirungi byo bakyasenkana bingi okutegeezaako mpozi n'okujjukiza bano essaawa zonna ate baddayo bweru. Bano no baddayo ate bagenda kuba nga babeera live ku TVM for interviews. Gwatamanyi abaana bano aba Ghetto Kids abamu bagiyita Ghetto Kids aba triplets, wabula eno ekombayininga abaana abawererako ddala era nga bakunukkiriza mu asatu. Foundation eno mwanatu ekulemberwa omukulu Dauda ono nno nga yeyevayo ne yeekolamu omulimu nagamba ayina ate okutaasa abaana ab'oku street. Abaana abasinga mu gurupu eno mwanatu abamu bazadde baabwe tebalina busobozi, abamu bagibwa ku street nga tebalina kye balina, wabula ng'omukulu ono yagenda mu maaso n'okuba nga ate abagattamu n'abajjamu omulimu era nga okuva mu mazina ge bazina mwanatu bano basobola okuba nga ate basoma ne basula bulungi kw'ossa n'ebyetaago ebirala. Bano benjogerako ba Ghetto Kids emabega kaawo mwanatu bakagwa mu bijobe. Bano nno nga bali mu mid performance yaabwe ate ne bafuna golden buzzer era ng'eno yabayongerako nnyo kubatutumula olw'ensonga kino kyakolebwa era nga bamenya mateeka mwanatu okubakubira golden buzzer eyo nga tebanamaliza ku performinga. Wabula gwe atamanyi ate golden buzzer kyetegeeza muyinza okulowooza mwanatu banyigabunyiza kintu obuntu ne buyiika abantu ne basanyuka. Nedda mukwano gwange, golden buzzer eno singa ekubibwa mwanatu mwabali ku stage oba abamaze okuperforminga kitegeeza baba babayisizaawo direct mu quarter finals. Mugenda kuba nga temukyayita ate mu mid finals ate biki muyitawo buterevo mu quarter finals era wenyogera bano bo bayitawo dda. Kati nno bano aba Ghetto Kids mwanatu basalawo okukyusa obulamu bw'abantu nga bayita mu mazina era ensonga emu jaji gye yawa olw'okunyiga golden buzzer yo ng'ate ekyali kimenya amateeka. Ono yawa excuse mwanatu n'agamba ye yali mwanatu akyamuse nnyo, wabula gwe ampuliriza ekyama kivaawa. Ngenda kutegeeza nti abaana bano bazina African dances eziri traditional eziri really African era singa oba wetegereza bulungi ka video yako mwanatu strokes ez'abazungu zirimu ntono ddala. Bano bazina ekintu ekyenjawulo buli omu kyeyali tasuubira. Abasinga baagala nnyo b-boy wabula b-boy yali mutono nnyo mu mazina gaabwe nga bazina African dances nga wozimanyi zinyuma. Gwalaba ennyimba z'aba Nigeria nawe alaba video z'abaana bano aba Ghetto Kids nawe okitegeera. Mu dansi waabwe ow'enjawulo mwanatu bano basobodde okuba nga ate bakukumba award ez'enjawulo, ezimu ziri international era nga ezimu kuzo munono nga mwe muli Afrima Award eno nga bagijja mu America kw'ossa YouTube Creators Award. Zino zonna award nga zibaweebwa. Teweerabira nti ate baperformingako ate ne ku Men's Football World Cup mu mwaka ogwa 2022. Wano tetujja kubuusa omukulu Eddie Kenzo maaso kubanga abaana bano abasinga kummwe mwabategeera ku luyimba olwa City Alosi, then you started recognizing these kids ne mugamba really bano abaana bakikuba. So big up to Eddie Kenzo, big up to their manager. Mwena mukola omulimu ate omusufu, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi waliwo eyavaayo n'abuuza lwaki abaana bano ate tebakozesa music we Uganda nga bazinirako amazina ago, wabula manager waabwe yavaayo n'annyonnyola ekituufu nti music we Uganda mwanatu ennaku zino ayonoonese nnyo, tebakuba ekyo kye balina kuba. Era n'agamba ye talina buzibu yandiyagadde ate
ate okozesa music waabwe wabula balina okutereeza enkola gye bakolamu emirimu gyabwe. Mpozi wetweyongera mu maaso mukwano gwange omukyala amanyiddwa nga Mukisa ono mujjukire nti ayinayo ekivulu kye ate wali ku Freedom City. Ono no mukwano gwange avuddeyo n'agamba tatiddeemu yadde n'akatono era n'agamba mmwe abamusekerera muswadde. Jjukira ono okwogera ebyo kize oluvannyuma lw'abantu abamu okumutegeeza nga mwanattu wayinza obutajjuza abantu. Kino nno nga kiva ku ki? Tujukira bulungi mu lusooka omwaka guno gwennyini oguwedde abantu bangi abakonokkiriza mu mwenda bano bafiirwa obulamu bwabwe wano ku Freedom City era kigambibwa mbu bano ate balemererwa mwanattu okussa olw'ensonga abantu baali bangi nnyo nnono ddala ate ku ssaawa ya fireworks mwanattu buli omu abeera ku lulwe so bano bafiirwa obulamu bwabwe abantu bangi era bagwamu ekikangabwa. Tujukirako n'emabega waliwo ekivulu ekisembeyo okubeerawo ku Freedom City wabula turn-up tebadde nnungi yadde n'akatono wabula omukyala Mukisa avuddeyo n'agamba ebyange biri byali byabwe era ye teyaliimu so abawagizi be abagamba nti mujje mu bungi teri agenda fiirwa bulamu bwe yenna bintu bigenda kuba so good so nice mwenna abaaniriza. Mpozi okujjukizaamu ekivulu kyono yakituumye Sisaga concert era nga kigenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwe tuyingiramu gwennyini era omwaka guno gwennyini. Nyongera okujjukiza nti oli ku Ghetto Media ensibuko y'amawulire byeweetaaga okumanya byetukuwa. Omukulu Palaso nkutumiddeko nnyo musajja mukulu ono munnange oluvannyuma lw'emyaka 8 ono yazzeemu ate nalaba ku famire ye musajja yabadde musanyufu nnyo bangi mwabirabye era tumusanyukirako nnyo awo era ne tweyongera ate okwebaza omukyalo oyo agenze maaso n'akuuma abaana b'omusajja mukulu Palaso. Bano nno balabiddwako nga basanyufu bulungi era batuusibwa ewaka oba tugamba nti ewa Sezaala era naye yabasanyukidde bulungi nnyo amasanyu gabadde mangi. Mr. Palaso kyakabi nnyo my bro. Ono omusajja mukulu ono alina ekivulu omwaka guno temwerabira. Palaso alina ekivulu kye yatuuma Love Fest wawula agezezaako okitambuza mpola bagenda ne bekuba ebigambo David Lutalo Palaso. Ndowooza kati buli omu akimanyi era tulinda lunaku luli lwennyini. Nyongera okujjukiza nti oli ku Ghetto Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinge likinga ogendeko ne mu comment section ate obeeko by'otutegeeza. Nsaba Mukama Katonda ate abampeere ekyo ekisingira ddala.